ekintu kye nayiga mu bulamu kye bayita obutanyiigira success ya muntu oba okulaba obulamu bw'omuntu omu nga budduka ng'olinga akola exactly n'ekyakola naye ng'ate gweolaba nga ekikyo tekituuka. Oteekamu effort y'emu oluusi n'okusingako awo naye ng'ebyaddala ebibyo tebitambula. Applyinga omulimu gwe gumu ne muteekamu olunaku lwe lumu essaawa y'emu ebibyo ne bitatuuka ye ng'omulaba addukira ku sipiidi y'ekika ekya waggulu ennyo. Kye nina nze kye nasooka okutegeera ndowooza kye bayita okumanya n'obutanyiigira success y'oyo omuntu then ne ngezaako okwezuula n'okutegeera papasi yange ne jane yange eri ki. Oyinza okuba ng'ate omuntu gw'onyiigira yagenda okuyambako okuvalidatinga success yo, yagenda okuyambako okuvalidatinga yo jane, yagenda okuyambako okuvalidatinga yo papasi, kubanga ebiseera ebisinga reflection tukkirize tugaane gwe ng'omuntu osobola gyetegeerako abalala batandika okubuulira kubanga osobola okwebuuza nga nze ani naye ng'ebyaddala okyebuuza bwebuuza nze ani naye nga tokitegeera. Kati omuntu abantu ab'ebbali either mu lugambo yatandika okugamba naye gaayo yalina empisa embi kagaaya kukeeraga kagaaya akubambi tekalina buzibu omukazi we bambi alina empisa awuliriza like otandika okufuna reflection mu bantu ab'enjawulo otandika okugenda ngo okuŋŋaanya mpola mpola kati bw'omala okuŋŋaanya n'ogamba kati kirabika mu bigambo ebingi mpulidde abagamba gaayo yalina empisa embi kirabika nange nina empisa embi oba n'ogamba mu bigambo ebingi yaga nti omukazi we bambi muntu mulamu n'okuŋŋaanya mu majority n'okuŋŋaanya mu abo b'obiwuliddeko eŋŋambo n'abakutuukiridde n'ogamba at least ndowooza ndi kino. Kaakati kyekyo kye mbadde gamba nti oyinza onyiigira omuntu gw'olaba nti akuddukako sipiidi n'omunyiigira bunyiigizi naye ng'ate ayinza okukuyambako okuvalidatinga yo jane oba papasi. Bwe nali sinaba kujja wano singa omuntu ono yannyiigira nankotogera ebyaddala ndowooza singa siri wano. Nali nkola naye ku radio y'omu ku bakama baffe nali nina document ezimu ze musaba nze njagala okufuna. Nze Canada nga sibalimba nali ngiwulira nagisomako naye nga si yensi gyempa amatwe ennyo ne ŋŋamba nti maama oba tebampadde obulamu bwange buggwawo nedda. Kati mba tudde ku desk ye olunaku olwo nga nsaba documents naŋŋamba naye nze ensi gye mpulira gye njagala okuwumuliramu n'abantu bange ne famire yange gireeta ffenna erina kuba Canada. Jjukira abaali bampadde invitation bamulongo bange bawaswa basajja bantu baali banneegayiridde emirundi egiwera teekamu n'afuuka teekamu twegoba. So kati ne ntandika okiteekinga serious after that day niŋŋamba ebyaddala ndowooza kanteekemu erabika okuba ensi eri erinamu amakulu. Kati surprisingly kati naye bambi yali yateekamu nali simanyi. Kati jjukira Canada tekola interview egaba ekuyita ku bigalo. Olunaku lwe nali ŋŋenda okuteekayo ebigalo nga naye ye era egenda kuwanvuya leero nga naye azze tewali parking awo ekololo ya Canada ffenna twagira ku boda bala akatuuka nga naye atuuse nyina okulaba boda emu etuuse nyina okulaba n'omulala atuuse nga ye mwami we bannange oba naswala anyway tulabika okubanga bwaze nali simenti yateekamu nenze yali akimanyi okitegeera netwetunulako buli omu neyetunulako naye nga tulina okuddayo ku mulimu netusirikira ekyama buli omu nasirikira ekyama aye oli otyo buli omu nakisirikira. Ebyaddala yali ansinga status yali ansinga nga wonaakira ku makya emyaka omuntu gwayinza otulako naga nti ono ajja kudda talimba ayinza okudda tagenda bugenze kukyala ng'omuntu wonagamba nti okutrustinga omuntu ne ties ebyo by'obugagga biba bakoze ebyaddala nga nsinga naye okumanya ebintu bino bizibu. Results zagenda okudda nga nze bampadde nga ye tebamuwadde. Nalowooza agenda kunnyiigira naye bambi twasigala twogera ne documents endala we nali nzaagala nasigala nga azimpa mpa support eyo. Bwe ntuuka wano ne ndabanga ndowooza mu bunafu bwange ne byensobola ng'oggyeko empewo ng'oggyeko ebintu ebimu ndabika wano we nandisobodde. Ensi gyensobola okubeeramu nga sikalubiriza muntu simanyi nsuzaako mu ntebe. Kati wentandika okulaba kunyumya ku nsi endala bagamba simanyi ensi endala ziina osooka kusoma lulimi manyi simanyi bakusuzaako abantu bakyankalana n'abantu nga oli amusuzizzaako bulamu obwo nga sibutegi nga nabyaddala tekyandigasse.
kati nezizirayo kwoli nali simanyi jale yange wegenda beera paka we yakyogerako kakati ne wano jala kugamba muganda wange wandibango ine embeera gy'oyitamu ng'omuntu reflection ne success ne validation oyinza obutamalirira gw'owekka ng'omuntu waliwo omuntu ayinza okuyambako ku navigatinga yo journey tonyigira oyo gw'olaba either roommate wo omulaba speed jadduka y'amaanyi nnyo ogezaako bigatta golaba ng'ebitagatta olaba ng'eyakola ensobi oli mu regrets nnyingi nnyo waliwo abantu abamu nga mukkirize mugaane nga ne Uganda mwali temuggwamu bu bizinesi nga ne Uganda mwali temuggwamu kwekozesa okola kino ogezaako okugattagatta nze nagera neetunuulira obulamu bwange ogenda ku Facebook yange nezuula nga nina kampani ezisukka mu 8 nga nali naziggulawo nga buli wenkerawo ku makya nga kati kanzigulewoko ka cleaning company kati kanzigulewoko simanyi ne wana era nali nziguddewo gundi company ya cleaning lazima kwegamba obeerawo abantu abamu nga tukkirize ebintu ebimu bikulema okutuukako interview zikulema emirimu gikulema owangalako bakufubutula lwa nsonga mindset yo already erimu business erimu olw'okwekozesa nti buno bw'olagezaako okugenda ewantu n'ogufuna omulimu era jatuuka ekiseera olabe nga balinga abakumanyiira balinga abakujoga owulire oyagala tandikawo ekintu kati olina just kunoonya abantu ate bw'ofaanaganya abalinamu olwo mindset lw'okwetandikira ebintu nti otegeere nkoze ntya wano kati nze opportunity gye nafuna tinga sirina sente zisobola tandika business eyaddala wano mu Bulaaya sisobola sasula funa openinga dduuka ligulawo simanyi office sisobola kusasula kufuna licensing nga omanyi ebyo okwakuliza buli business okwetandikirawo ekintu katona nampa ono nga ya online sisasula rent online netaaga laptop netaaga simu oba internet wonna wendi nsobola okukolerawo online inza amanyi obudde bwe neebaka obudde bwentandika naye nga sisasudde renti wa office kati baganda bange waliwo abantu abamutukkirize nga ebimu biganye ettambula lwansonga nti ne Uganda wali tokozesebwanga nga wajja obuzibu ate n'olaba nga kyekitambula n'olaba nga yeyo kalicha eriwo ninga nawe olabye dda totererayo ku mirimu gugo bafubutula buli kaseera bwe interview bwe zikuba tukyebuuza kiki ekindiko ekikuliko nti already wali olinamu olwo mindset lw'okwetandikira ebintu owulira nga buli omuntu setolinga nze tebango basigamba banfubutula naye ebimu byagaananga nentula wansi nengamba naye omanyi kiki ekituufu kyendi nensooka netunuulira nzekka ku Facebook page business zinaggulawo nali ziragako mukwano gwange we nga buli kimu buli idea erina mu business page nga nali naggulawo dda company awo nga bukoma awo ntebweyongerayo nga kizibu nga lazima nino nnoonya ekitambula so wano we wali opportunity obanga olimu eyo mindset nga naye bikyakuzanyisa you can call me oba osobola okugenda ku website yange naddala bali wano mu diaspora bengamba www.g-vyepina.com oba n'okubeerako ku ssimu yange wambago naye okunyonyola osobola obigatta mpolampola nga sikuteekamu leero enkeera n'ofuna nkulage engeri gy'osobola ozimbamu online business nga bakasitoma be bakunoonya nga sigwa abanoonya era nkubuulire nti osobola okufuna abaclient nga tubaginze friends and family ab'emikono n'ab'eŋŋanda nga gutula butuuzi wansi website ne bakunotifyinga nti ofunye client genda oyogere naye oba oyagala oba kisobola ng'era system oyogera naye kati mu mbeera bwetyo nga nakiri bw'okizimba nga n'omulimu gwo guliko nga nange bwendi ku mulala nga ngukola naye nga am building something nga sisigambye mbu nkuriatinze business enkeere ku makya rent andeegi nga ne business tennaba kutandika kukola kati eno online business yo kyekuyamba nti otambula na office yo na simu yo laptop ekyo ye office yo gwe buli kimu ne kalumo kako koosulamu bagosharinga naye osobola osinzira awo n'okola ka office ko mu nnyumba n'otuula awo nga bakirati bwe bakusanga so nno byebyo obanga oli interested osobola okuntuukirirako nsobola okuba te nga tweyamba mpolampola
wetuli wano twajja ne wetugezaako okweyimbanze wano osogena beerawo ererere simanyi ngenda kwedirayo biki bikiyitibwa just gezaako okulaba nga okozesa abantu b'osanzeewo balina ebitambula abantu bangi nnyo balina ebintu ebigezaako kwongerako mu ngeri emu oba endala ate tozaalawa olaba ekintu yakyongereyo kiwe munno tomanya ayinza okubeera interested gwenza okuba nga ebya online tobyagala ng'oli skeptical nnyo nga gwe wastickinga mu traditional way nga ne Uganda byaddala wali mu corporate world ng'ebintu wali obikola bulungi nnyo ng'omanyi ng'egyo weconductingamu interview weconductingamu mu mirimu naye ng'ate waliwo bakipaku nga tateriira nga tebasobola mugumiikiriza nze tosobola kunteeka ku mulimu mu ddakiika 2 nga sobola kukwata ssimu yange ne ngubeerako oba ogenda kungoberera bwereere si kipaku nti leero nteekamu enkyanfu nammeka kutegeera ki kyogenda kukola era kiki kyokola okufuna ssente. Business, the real business, you can own your own business. Mpola ugizimbe ng'omanyi ky'otunda era nkitunda ntya era nfuna ntya si kupakuka